Atulaba ku Soul Television kwaniriza nnyo mu program lindirira ebeerawo okuva ku Monday okutuuka olunaku olwokutaano ssaawa 10 okutuuka ku 10 n'ekitundu. Nze omulangira Kalema Robert Sirinzeka ndine munange. Nange ndi mwana w'omwami njagala obbalamusaako akawungezi akaleero ngamba musibe mutabasebo ne banyabo mwebale kubeera nga mwekuumidde ku lutimbe luno ddala ffe munnyo. Tuli mu program lindirira tukyali ku kalenga bikya akali wakati w'eggwanga erya China ne America. Abantu abamu bagenda ne bagamba nti twandibanga tuzeemu kye tuyita second Cold War. Cold War number 2. Wetwakomye olunaku olw'eggulo nga tutunuulira ebigambo ebivudde mu lulimi Olungereza olukozesebwa mu America ne bijja bigenda mu mawanga amalala agogera Olungereza ng'olulimi lwabwe olw'eggwanga oba ng'olulimi lwabwe olutongole ate ne bikwatayo nga tebabe bakaseeko bukasi wabula nga bakikoze mu kwagala kye twayise soft power actually it yabadde soft power. Okay, awo twabadde tukyali mu mukululo guli ogwogera ku kigambo ekyokubeera nti super power ate abeera ne amaanyi agabunya kalicha ye mu nsi yonna. Kati China erina okukoppa America oba ogiwangula ng'esaasaanya kalicha yaayo nga America bwe yagisaasaanya. America yasaasaanya kalicha mu music, nesaasaanya kalicha mu TV, netasaanya kalicha mu firimu, buli kimu n'ennyambala. Abantu kakati music gwe bakuba abeeramu American gundi ezo. Kakati ennyambala abavubuka engeri gye bagira kasitaate ekintu kimala okukwata omubabiro nga abagundi be bayita baserebu bakikasusa mu bantu kiba kiwedde. Kakati culturally ne superpower eteekwa okubeera nga mu kisaawe ekyo ly'amaanyi nga twongera okukatiriza ekigambo kiri nti eggwanga lye bayita superpower teribeera lubezi na busobozi bwabakulwanyisa nedda wabula n'ebirala byonna limaamira ensi yonna mu buli every field. Ngambe yaalyo eba yankizo kimaamira almost all spheres of life mu nsi yonna ng'ogyeko okubeera n'ebyokulwanyisa ebisobola okuba omulabe kubanga that is how you can maintain your power. Your influence is maintained by military coercion. Kakati ebirala bijjamu yenfuna ebintu ebiringa bwe bityo. Kati waliwe twabadde twogerera ebigambo nga ne bagenda nga bakyusa ebigambo ebisinga obungi ne babijjamu kye tuyita British English ne babiteekamu American English. Ebyo byonna olaba nga influence ya America eyingira buli wamu. Era nga tugenze tugamba abantu baagala nnyo okwogera kye bayita American English. They want to associate. That is the soft power. It is a pulling power. You are attracted. You are not coerced. You are not forced. Naye oli attracted. Noyagala obeere ng'oli. Kakati eyo nayo ebeera area omuntu mwalagira amaanyi kalicha. Kakati engeri endala gye twagala okwogerako olwaleero era bino byonna tubyogera nga tubisuulawo nga tulaga America kyeri kubanga position China gye yagala okutwala yeri mu America. Kati omuntu ali wali alinaki kye tulina okutunuulira ali wali gwe baagala okudisplacinga mu unipolar gye twalabye. Alinaki tuyinza okugwekerera nga tetukyalina unipolar state nga America nga bweri kati nti yennaggwano yekka abaddewo nga biweddewo nga tulina multipolar state. China erina yaayo ne America erina oludda olwayo. Ekyo nakyo tujja kitunuulira. America binaagibeerera bibi ne bagijjirawo ddala oba eneesigala erina amaanyi g'erina ne China nayo neddukako n'ekiwayi neddukako n'ekifiki ky'amaanyi gano. Kuba kati China keyeekutte Africa erabika nga ekkubo erigitwala ekikwasa Africa waliwo ebintu bibiri era ekimu kye tugenda okwogerako tujja kyogerako olwaleero. Waliwo ebyobugagga ebiri mu Africa bonna bye beetaaga. Economies ziba zeetaaga natural resources. Kati China weeyinza okujja natural resources eza ddondolo ebyobugagga eby'omuttaka omanya Abaganda bagamba mbwembwe erya kyamugayaavu.
kati Afrika wonna amawanga gaayo gonna bagayaavu kati embwa China egenda okujja eri ekyennyanja kyayo omanyi lwaki bagamba nti embwa erya kyamugayaavu kakati omusajja omugayaavu agenda n'agula ekyennyanja n'akireeta adda awaka kakati kumba omusulo gumuli bubi n'agenda akiteeka katandaalo agende addeko emanju wali yeetewuluze embwa tesobola kusonyiwa ate waliwo okubanga omuntu atali mugayavu wandisoose n'okisibira mu nju waliwo okubanga yawaka ne bweba yawaka kimanyidde nti balina kugiwa buwi tekisoboka embwa ezo ziri trained well trained naye embwa zino eziva ku muliraano obwo obuddukadduka bwekakulaba toliiwo nga kalya kaakati amawanga ga Afirika agamu kati China egaagalamu ki ebyobugagga bye batwala ku ddundulu omuntu n'abakolera ebisaawe by'omupiira nga 3 ne mumuwa ebigagga eby'omu ttaka bwonna bwe mulina nga newakoze ekisaawe omuntu n'abawaayo ka donation kaki katono ne mugamba sima omusenyu gwonna gwolaba oguli wano n'agusima n'agutwala n'akola tiles n'akola amagiraasi n'akola biki n'abitunda mu Amerika ebibi ebivunduvundu byazze wammwe kati that is one area atasobola ati embwa erya kyamuga era n'abaswahili bagamba mali ya mujinga enaumia sibwe batyo kakati China ekirala kyenoonya wano egenda ekiyita mu bulungi kwe kufuna influence mu international standing international bodies olwaleero twagala okutunulira empagi eyo nti super power oteekwa okuba nga olina international power and influence politically and otherwise kati olaba ekitongole kino ekya World Health Organization lwaki batunka yabadde agamba nti akigyeko obuyambi kati yamanya bulungi nnyo nti China yakissa mu nsawo yaakyo oluvannyuma lw'okuleeta omusajja oli omuddugavu kubanga be bamuyiwamu ensimbi Omuethiopia China kye yasooka okukola kwe kuzimbira abakulembeze ba Afrika ekitebe kya African Union gye bakuŋŋaanira mu Addis Ababa mu Ethiopia yakibawa kyabwerere bakyo nga kirungi nnyo awo bonna n'abakwata amawanga 53 buli lwe banavotinga bavotingirayo okiwulira kati yamanya nti ebitongole bino bwogenda obyezza ofuna eddoboozi ery'amaanyi era Amerika kati eririna nnyo mu bitongole ebyo newankubadde nti ku lukiiko luli olw'ekibiina ky'amawanga amagatte olw'ebyokwerinda balina akalulu ak'enkizo kabeera kamu naye nti omuntu ajja akola kye tuyita lobbying tujja kulaba engeri wa influence tugenda nakutandikira eyo mu United Nations ne agencies za United Nations engeri abantu gye bagezaako zifuga okirabye kaakati kyetugamba nti omuntu ateekwa okubeera ne super power nti oteekwa okubeera ne political stroke influence endala yonna mu nsi kikuyamba okuyisaamu ebigendererwa byo era kubanga kati abantu bateekwa okukirabira wano ku kino ekitongole ekyebyobulamu ekisi yonna America China yafrontinga candidate wa Africa Omuethiopia ate China eyambye nnyo okuwa Ethiopia ensimbi jukira nti ono omusajja alimu olukomunisiti ono director general waki Tedros yava mu lukomunisiti bwe batyo baali balwanyi nga bawagirwa China kati China mwe yayitira omwo nemanya nti mu maaso eyo gye bujja ejja kukola amanyanga ate era ne bw'oba nga otunuulidde ku bantu Ethiopia beerina eri mu bukadde 100+ nabyo abantu abo nabo China ebeetaaga naye ate kyesinga okwagala kufuga bibiina bino mwegenda okuyisiza poliisi zaayo kati ekya covid egenda okiyitakawo kubanga covid yennyini bagamba omutuliwamu nga ekibiina ekya World Health Organization kisirise oli akigambye tonyega kigamba abakolagana nabo bulungi oli ye yakukolera campaign
nakutuusa mu kifo abewamu abawa akantu konna kemwagadde ate otandika otya okuleeta amanyanga bwakugamba nti sirika mala okwetereeza ng'eno ekintu bwe kisaasaana ogiraba influence eyo kati ekirwadde kisaasaanidde mubali kibagoyo kamala yo yazzeemu yeekwanyiza ekonome yayo edduka endala zigenda eddagala bajja bawa naye nga damage gye babakoze wali ogirabyeko nga terabwangako kakati nno international influence eri political international influence omuntu ateekwa okubeera nga agamba gundi nti ekyo tokikkiriza notakikkiriza kati bakikolera luddawa ekitongole ekisingira ddala America erina ebitongole bingi byerimu tuyinza okwogera ku NATO kubanga yekulira NATO Treaty Organization eyo y'amagye mulimu amawanga mayitirivu tujja galaba maaso eyo naki kye gasobola okukola era buli America lwebadde egamba nti nze ngenze nga nabo bagoberera waliwo lwe baali bagenda okutandika okuba ku gundi lwe baali bagenda okutandika okuba ku Osama bin Laden nga akubye eki Bush yagamba bagamba nti yali ani yali president Bush yagamba nti either you are for us or against us kati bonna ne bagoberera just only that phrase okiwulira either you are for us or against us bonna ne bajja yeyo gye tuyita influence ne balumba Afghanistan bubi nnyo bakozesa ebigambo bye bimu ne balumba Iraq bakozesa ebigambo biringa bwe bityo ne balumba Libya ne bagikuba nga yakulemberamu waliwo ate abaleetamu kino nti ebyobugagga byetulabye waggulu wano nti nakeera kaalimu okugenda okufunayo amafuta agage ebyo byonna nti kakati era bonna ekikwagazisa okubeera kiri mega self interest gwe wegaggawaza abalala ne bwe baawula ne bwe babavuwala tewali mutawana naye katugendeko mu bulango babakama bafu tujje tulabe political influence eno eri international bagifuna batya most especially nga basinziira mu United Nations tovaawo katudde tulaba ku Soul Television tukyagenda maaso n'okutunuulira ebigenda maaso mu nsi nga tuli ku kalega bikya wakati wa America ne China naye ng'olunaku olwaleero tutunuulidde amaanyi ago amawanga gano ge galina mu bibiina eby'amaanyi omuli World Health Organization ne United Nations omwegattira amawanga gonna mu nsi si gonna waliwo agamu abatali bammemba ba UN mu America si bonna America kati yo nedda amawanga gonna agali mu nsi agasinga gali memba okujjako gundi kano ka Taiwan history wa Taiwan ne China munene nnyo muwanvu waliwo balwanaganiraawo ekibiina ekimu nekiwamba People's Republic of China ekyabakomunist nekiwamba then nationalist ne badduka ne bagenda mu exile mu ka Taiwan kati China claiming anti Taiwan is part of it kayinza okuba ke katali kakka naye amawanga amalala gonna ga member ga United Nations most especially General Assembly naye ate amawanga gonna mu bibiina ebirala siga member kyewunyisa kakati tugambye nti tugenda kutunuulira influence era kati China gyerwana okugenda ng'ejijja kuki ku America ng'esinziira mu United Nations tewali watawulirangako kibiina ky'amawanga magatte tewali influence eri eruddeyo tetujja kuva gye kyava olwo tuba tuzze nnyo mu bya history ebyafaayo ebikukunivu naye nga ekibiina ky'amawanga amagatte kyekibiina kyewandiise intergovernmental organization kigattibwa mu mawanga gonna agali mulimu bamemba 193 bamemba 193 nga kirina ekitebe kyakyo mwani kiri mu New York kirina ekitebe mu New York waliwo family yabawa akatakaako era kati bakifuula international territory yadde kiri mu America si ekivunanyizibwa America tesobola kugaana muntu kugendayo ate aba Iran tebakwatagana bagendayo owa Libya yatuukayo they can
tokkirizibwa ate kumma muntu visa ng'agenda muki mu UN tekikkirizibwa kasita bawaayo ettaka eryo nabana abakulu be baganye Irani okutuukayo okuweebwa okutagenda mu Amerika tebali anti togenda mu Amerika naye ogenda kukolayo ki kubanga waliyo abantu abali accredited to the United Nations abali official ate ne president owa Iran ye kenyini tebasobola mugaana genda wa mu United Nations okujjako ng'agamba nti ngenda California awo tebamuwa visa naye bw'aba agenda wali eyo bagiyita international territory tewali ateekwa gibeerako na buyinza basalawo nti bazimbewo ekitebe kyamaki kati United Nations ate terina office ezaawo secretariat yesinga okubeera awo naye waliwo ate office ze balina endala waliwo eziri e Geneva waliwo eziri e Nairobi kyova oli Kenya y'amaanyi nnyo Kenya actually etwautubiitinga bubi nnyo wano mu East Africa balina system zaabwe nga zitegeerekeka kati system nga Kampala ziteekawa bwe babalowooza nga olaba baali baagala otujjako wano kisaawe entebe era bakitwalewa e Nairobi okiwulira naye tugiragiraawo kakati owulira nti Uhuru takitiza nnyo ate na China kubanga bino byonna biyinza ogisikibwako influence ya America ye yabitwalayo kakati balina offices awalala mu Hague waliwo nkugambye Geneva eyo waliyo e Rome eyo waliyo offices ez'enjawulo kati mu buli kibuga ekyo mulimu offices ez'enjawulo kati waliwo kye bayita UNEP byebiri e Nairobi United Nations Population whatever waliwo n'ebiri eyo International Criminal Court waliyo International Court of Justice kubanga eri ate America tegiriimu Criminal Court naye tujja kubeera nga tugiraba kakati United Nations erina organize endala United Nations nga bw'ogiwulira ebeera n'organize waliwo gye bayita General Assembly awo amawanga gonna mwegali oteekwa okubeera ne influence omwo mu General Assembly naye ate General Assembly balina engeri gye bagenda bajawulamu amawanga ne bagamba nti Africa ne bagamba nti Caribbean Latin America Europe Western Europe Eastern Europe Asia anti kakati mubeeramu n'ekitundu ekibeera represented kati mwezo regional gundi ezo groupings eno superpower mwegezaako okuinfiltrating eyingire kati nga China bwe yayingira Africa African Union yagiyingira na lugezigezi China yajja mu Africa mpola ng'etandika obuntu butono yasooka na kuzimba bisaawe bya mupiira babizimba ebiwera naye nga ddala bitali byakulimba originally twali twagala bisaawe bya mupiira as Africa kati oluvannyuma netandika neeraba nti awo waliwo kati awo nyinza obbawoleza oluguudo nyinza obbawoleza kino ng'erina weetunuulidde nti awo waliwo kano era kakati wano China etunuulidde nnyo eggwanga lino eritutunuulidde naye lyo lyakulwanira nnyo Congo olw'ebyobugagga ebiri eyo Congo awo wali akanyamberege naye bajja ku Belgium ne Bufalansa Belgium tekyalina maanyi Belgium ate baba boogera abantu Belgium togireeta China y'amaanyi nnyo ate okusinga Belgium kati newankubadde nti be baafunayo naye jjukira nti mu United Nations eno gye twogerako nti it is one man one vote sigama nti omuntu bwekituuka mu General Assembly waliwo kye bayita General Assembly waliwo ekisinga within the General Assembly kye bayita Security Council okwo kutuulako kuliko ba permanent balina akalulu aka veto kuliko ba permanent bali 5
China kwali, uyu tumutaddeko America kwali, Bungereza kwali, Bufalansa kwali, bali bamekabo bana ate Russia ne Russia. okiwulira kati abo be balina ziveto kati n'olyoka olonderako bano abalala bundi bankujje abalala bakuyiyiriza bali kutulako ndowooza abantu nga 16 naye bali abalala kwegamba oyinza okutuula kakati nga gwe nga kankugezese nti wano tulina kirabu ey'abagagga gye bayita kwagalana, they can co-opt you, naye ng'ekikututteyo nti baba bagenda okwanjula gwositula soda naye kakati bweba batuuka erimu babalaba mwenna balaba bakwagala n'abagusi mujjiddemu n'omusituzi wa soda kati eno Security Council erina obuwangwa obulala bwe kati balonze Kenya yagenze efuuka ememba muki yabadde tunkana Djibouti yabadde tunkana Djibouti naffe twaliyoko naye ate jjukira era twaliko kubanga eri Security Council ebeera ne president ate ne General Assembly ebeera ne president kati ffe twaliko president wa General Assembly nga Minister Sam Kuteesa ye president wa General Assembly naye eno General Assembly eringa bwolaba kakati oba kintu tunakiyitako ogambye ekya Security Council gy'ogamba okwawula General Assembly ne Security Council Security Council yerina amaanyi General Assembly terina kyegamba esabusa ebivudde mu Security eri kakati owulira kino kyowulira nga bw'oba wetegereza nnyo enkola ya Uganda wano tulina palamenti naye sebe executive erina omuzinzi newankubadde nti palamenti gegamu ku pulezidenti agira bugizi jangu mujje tulabe n'olaba gakokasi yonna egenzi ababadde boogedde ebirala bagenda okuveeyo nga batandise okwogeza ekirimi batandise okwogera ebirimi ogenda okuwulira nti gundi oli yakagaziza nnyo nti ate bamulabyeko ng'ayite segukwawo ne Kajjansi ayolekedde ekitubulu yesoze state kati executive nayo awogira kati within the United Nations yadde waliwo olukuŋŋaano lwa bonna naye ate abasinga okukola omulimu ogwo abeeguyibwa abalina obuyinza bali mu Security Council kyebasalawo kati tujja kutunuulira amawanga agali awo ani alinawo influence mu Security Council kubanga kakati otunuulidde Russia ekwatagana ne China America ekwatagana nani obudde bugenze ndowooza tuteekwa okukola ki nga bwe tunadde enkya era tujja kwongereza okwo tulabe influence international influence engeri superpower gyateekwa ogikwatamu okutuukiriza ebigendererwa byayo webale nnyo bubalire ddala gwe bunaffe atwegaseeko katudde olunaku olw'enkya ku Soul Television tugenda mu munnyo ogw'ebunayira nze omulangira Kalema mbadde mwana w'omwami musibe bulungi mweraba